Mbalamusizaako bamikwano ng'era mbatumiddeko nnyo era nga mbeebaza okulaba videos zange ze nteeka ku YouTube channel yange eyitibwa Ssenga Fifi era nga balamusaako yenze Ssenga Fifi ow'enjaza nga nze ntuuse mu 2021. Mbasaba bamikwano mwenna awanfisizaawo akadde ne mujja ne mulaba videos zange. Sawa mliking, subscribing, ate sharing. Kuba osobola okulaba eno video gwe nga tegasa naye ate ng'erina omulala gwe osobola okugasa. Osobola okusharingako n'abanno nabo ne bajja ne balabako oba ne balabako. Kati ng'olwaleero tuluze naki? Ng'olunaku olwaleero Ssenga Fifi ngazze okubalaga abakyala engeri gy'olina okusimbamu emikono n'okukyusaamu emikono singa obeera ng'oli mu kisenge n'omwami wo ng'okola style gye bayita akabuzi. Akabuzi style nga bwe tugiyita. Osimba otya emikono, okyusa otya ekiwato w'oba ng'oli ku style eyo n'omwami wo. Style eno ebiseera ebisinga abantu bangi bagyeyunira era bagyettanira nnyo naye ng'oluusi tebamanyi nsimba ya mikono gino oba n'enkyusa y'ekiwato ku style eyo. Omukyala yenna nga tonnagenda kukola style gye bayita akabuzi nabagamba osooka kunaaba. Sooka onaabe bulungi akabina kaffe. W'omala okanaaba bulungi ne katukula funa akazigo. Akazigo kaffe okayiseeko bulungi. Nze kano kenkozesa. Kakwate bulungi akazigo kaffe bulungi okayise ku bbina lyaffe. Ebbina libeere nga linyirira. Mukyala togenda kwebaka na mwami ng'ebbina lisiiwuuse. Yisa ku bbina bulungi bw'oti. Okitegedde n'omugongo wano waggulu oguyiseeko bulungi. Akabina kabeere nga kalabika kanyirira ate nga nayo eri emabega omweddeyo muyiseeyo akamweno oba bwe bakayita wabeere nga walabika bulungi. Kati awo yoka okyusiza omwami ebbina omuwe kye tuyita akabuzi n'omwami naye akenjooyinge. Okitegedde. Kati tugenda kwogerako ku style eyo. Omwami oyina gikozesa otya n'omukyala osimba otya emikono ku style gye bayita akabuzi eri mu kisenge. Kati omukyala obeera ng'ogenda okukola style eyo n'omwami wo emikono tugisimba bwe tuti. Kati ate ngenda kusomesa n'omwami engeri gy'ogikozesaamu. Style eno esinziira ku mwami. Omwami asobola nga muwanvu oba nga munene oba nga mumpi. So kisinziira ku mwami wo size ye, height ye bwe kityo. Kati osobola okusimba emikono bw'oti mu maaso g'obuliri n'okkamuko katono. Ebbina lino eno oyina olikikinaza. Kitegedde. Kati omwami nadda emabega. Kati gwe omukyala w'obeera ng'okoze bw'oti emikono wano eno osobola obutakyusa nnyo kiwato. Just n'okyusaamuko katonotono okusinziira engeri omwami wo gy'abeera atambuzaamu ekyuma. Kubanga abami abasinga bwe babeera bakola akabuzi nga bakuba nnyo bapampinga nnyo papapapapa. Kati ebiseera ebisinga oyinza obutasobola kukyusaamuko kiwato naye osobola okukyusaamuko just akatonotono. Okitegedde? Bw'otyo. Kati ne tubeerayo n'awalala osobola okukkako n'oyongera n'okkako wansi ddala. Singa omwami oba aba mumpi kyonna n'oyongera n'okkirako ddala era n'okikinaza akabina kaffe kano okawanikako n'okakikinazaako n'owanika. Oyina okubinula waggulu omwami n'abeera ng'emabega eri ng'alabayo bulungi.
awo n'oyooka otandika okukyusaamu kaawo katono. Era kisinziira engeri omwami gy'abeera atwalamu mangweno ze oba entambuza y'ekyuma. Oba osobola just okubeera ng'okola bukozi bw'oti nga bw'ossa nga bw'owanika, nga bw'ossa nga bw'owanika. Osobola omutabulamu nko nga bwe nabagamba, omwami bw'aba nga akulimu osobola okubeera ng'otabulamu. Oba osobola just okukola kabuzi just n'osimbamu okugulu kumu n'ossaamu. Era naawe nawo si wabi. Kati wano eno tosobola kukyusizaawo kiwato kuba oba toteredde oba okitegedde olina okubinulamu bw'oti. Omwami n'abeera ng'emabega alabayo bulungi. Awo omwami n'ayoka asimbula ekyuma bulungi. Osobola okubeera ng'ossaamuko katono kubanga nabagamba buli w'obeera ng'okyusaamuko ekiwato ng'omwami akulimu munda kiyina engeri gye kyongerako gwe obwagazi n'okukuyamba okufuna amazzi. Oba okitegedde mukwano. Kati awo kuno okugulu okusitulamu n'obeera nga just oli awo bw'oti. Era nako nako kabuzi oba osobola okuwanikira ddala waggulu omwami n'ayimirira. Omwami waba ayimiridde gwe n'obeera ano ng'okkamu nga bw'oyambukamu, nga bw'okkamu nga bw'oyambukamu, bw'ozzaako eno bw'ozzaako eno. Okunyoola ekiwato si totukozesa pressure y'amaanyi oba toteekamu maanyi mangi ate kumaliriza ng'okooye. Oba okitegeera okola mpola mpola si byampaka. Oba okitegeera oba okitegedde. Kati tubeerayo n'endala era nga kabuzi ng'osobola just okwekwata kuba ku kintu kyonna oba ku kitanda oba ku ki era n'obeera n'obinulamu bw'oti. N'obeera nga okka oyambuka nga bw'ossa nga bw'oyambuza nga oyina emikono gino eno ng'oyina kw'ogikutte oba ku kitanda oba ku kintu kyonna. N'obeera nga bw'okkamu nga bw'oyambuza nga bw'okkamu nga bw'oyambuza. Oba okitegedde omwami n'abeera ng'era akutuuka. Kati tugenda kwogerako ku ngeri ate omwami gwe eyo sitayiro omukyala waba agikoledde gw'ogikozesa otya. Kati sitayiro eno ey'akabuzi omwami gwe bw'oba ng'ogikozesa oba omukyala ogimuzina otya kyekibuuzo ekituufu. Mu mwami woba ozina omukyala sitayiro y'akabuzi ekisooka mu byonna omukyala wamala okukutama bw'ati. Omukyala wamala okukutama bw'ati n'akuteerawo. Omwami oyina okufukamira wano oba okuyimirira wano wennyini wano mu magulu so seeri kubanga buli w'obeera ewala omukyala omutunga bubi n'obeera ng'omutunga oluusi ebweru. Ekintu ekyo kikosa nnyo abakyala omwami okukutunga ebweru. Oba okitegeera. So omwami waffe obeera olina okusembera wenkola bwenti olina okusembera wano kumpi ddala ddala. Omwami osobola okukozesa eyo sitayiro nga just orabingako burabinzi kubanga ekintu ekigambo kyonna mba nkitadde ebweru. Oba okitegeera n'obeera nga gwe orabingako just ng'oyisaako mpola 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 omwami mpola mpola. Oba okitegeera eno sitayiro omwami kyetaaga n'ogizina mpola mpola. Ekintu kino eky'okuzina ennyo si kwe kumanya okuzina. Omwami yenna okumanya okuzina oyina kuba creative so si pampa nedda. Wankitegeedde bulungi omwami ali awo oyina okubeera nga wenkola bwenti oyina kuteeka kubeera nga naawe oyisa osembera n'obeera ng'ompisaako mpola 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 so si oleetera omukyala oyo okukoowa kuba aba asimbye emikono. Okitegeera omukyala oba aba asimbye emikono sembera wano kumpi osobola okufukamira wansi wembeera nga kale wemba bwenti osobola oyimirira
naye wembanga nsise wansi osobola ofukamira n'ekirala omwami osobola okuntuulamu bwoti noweebaka bugazi naye ng'omutwe guli eri nga nze amagulu gali eyo okitegeera kati n'omala n'oyimuka woyimuka n'ojja n'otuula n'ontuuka oba okitegeera bwoti wano oba ontuuse kati nze wano eno nga mbinula nzisa nga bwenzizaayo nga just omwami kyova olaba abaami nabagamba muyige okunyoola onammwe okutambuza ekiwato wano mbinula nzizaayo nga wennyambukamu wenzisaayo wansi nga wennyambukamu oba wenzisa nenzisaayo nenzisa nenzisaayo ndowooza mutegedde bulungi kale eyo ebadde programu yaffe eyaleero tusisingane mu programu enaddako mwebale nnyo okulaba 2021 mulayikinge musubscribinge musharinge mwebale nnyo mwebalire